Sese delicacy. There are palm weevils. There are palm weevils. We enjoy them when they are still in a larvae stage. Listen up. Era biwuka eriyitibwa amasiinya ye sese delicacy. Kyekyokulya ky'omusese ekisinga okuwooma. Kyabeera nga ye alunda enkoko ze. Tuko pamoja? N'akuwa enkoko namba sseggwanga gwe n'omuwatta mpeko emu ey'ebiwuka ebyo ebiyitibwa amasiinya. Ono naye imagine what you can exchange with a chicken. A whole chicken. A whole cock. And how yummy the cock is after being prepared. Naye nga ye omuwadde tampeko emu bweti ey'ebiwuka ebyo kati otereereza buba buwoomekyero.